Eggombolola y'e Matete y'emu ku magombolola 17 agakola disitulikiti y'e Ssembabule. Eno erimu ebyalo 117 n'abatuuze abali mu mitwalo 600 n'okusoba. Ng'oggyeko ebizibu byonna ebitawanya ebitundu naddala ebiri mu masoso g'ebyalo g'amazzi mu ggombolola eno gafuuka otuzzi. Era ng'ekizibu kino tekyatandise eggulo oba luli. Bano amazzi bakozesa ga biddiba kyokka nga bagagabana n'ebisolo. Balina amadamu, ebyalo ebiriko amadamu byawala ng'amazzi kumala gateekamu transport munene. Tubaganigana amazzi gabo galaba wanene. Ganywebwako ente, ganywebwako embuzi nga bo boziraba wanene ku kitundu. Ekisinze okumala eggobe mu kibya bebe ekitongole ky'amazzi ki National Water and Sewerage Corporation e Ssembabule okubategeeza nti ng'oggyeko amazzi gaabwe okugagabana n'ente gajjudde empitambi. Kati mwaga kwa ebensimbi okuwede twasesinga enzizi ziri 21 ezirina amazzi amabi agalwanza. Kugeza amazzi ge musena mu nzizi amazzi ago si malungi galimu obukyafu. Abasinga obungi temulina ttooyi mupamu okumpi n'amazzi gaffe. Bano babadde bayise olukiiko olw'amangu okwogeramu n'abatuuze ku butale basobola okukumamu enzizi zaabwe n'okweyonjeza amazzi bo bennyini engeri gye kiri nti mu disitulikiti yaabwe ettaka kwe batudde tekuli nsulo. Amazzi ganeeno gye gava mu nsozi gava mu rocks. Ssembabule tetulina amazzi ga nsulo. Tugezezaako okulambula ku nzizi ezimu mu ggombolola eno wabula nga kyeyoleka lwatu ng'abatuuze bwe bolekedde okulwala endwadde ezeekuusa ku bukyafu sinakindi nga bazirwala dda anti okuzeetooloola zonna zijjudde obubi kyokka nga zino abantu ze basenako amazzi. Tulina endwadde nnyingi mu byalo. Tosanga emisujja egitawona nga bantu balina yellow fever, balina zimalaria ezitawona n'ebiddukano. Okusinziira ku batuuze n'amazzi aga National Water eyafa n'eyasika bye bimu anti okukola emirimu gy'awaka kwafuuka kizibu. Galina kye gatuyamba okwoza engoye lufuuka lutalo engoye nizibanga ezigenzeemu obuwunga. Sabbuuni tukozesa sabbuuni mungi. Bw'olowooza olugoye nga luddugavu lubanga oluliko oba eminyira. Togoya akawunga tofumba bijanjaalo kati go maziki n'emmere y'amatooke. Amatooke gafa ng'ekiti. Bagamba nti okufuna kutuza otuyonjo enkuba erina kumala kutonnya anti n'okunaaba kwennyini amazzi gakambira ebitagambika. Boganaaba ku mubiri owulira mu butuufu nga gakaroba bigafaanana nagana agegundi agatanka oba ag'oluzi. Olw'okuba enzizi ziba mu bikko mukoka yenna aggweera mu zo kw'ossa n'obubi obuva mu kabuyonjo z'abantu ez'enjawulo. Abantu basanga basena, abaana basanga banywa obakolera eki n'ennyonta ebaluma. Wadde abatuuze bagezezzaako okulaga embeera mwe bawangaalira olw'amazzi baweereddwa amagezi okuba abeegendereza bagezeeko kugasengejja mu ngeri y'amagezi maganda. Gasene olwaleero ngenda gakozesa nkya. Buno gasene olwaleero gateeke mu kifo nga kiri open. Bano era basabiddwa okukozesa evvu okwewala obukyafu mu mazzi kyokka kino abatuuze kibeewuunyisizza nga beebuuza ate evvu bwe lisobola okutta obukyafu mu mazzi. Obu n'ekinaasembayo lwe lusennyente olwo lufuyutalinga almost 90% of hardness in water. Embeera eno etanudde omubaka w'ekitundu Goreti Namugga ne yeebuuza lwaki enzizi ezoogeddwako nti zirimu obubi ate zikyali nzigule. Kati obushalo bw'erogalo baabupima ng'amazzi galwaza abantu lwaki abantu baganywa. Kitegeeza nti singa twabugaladda bwe tunaabugala bano bagenda kuzuukuka. Kati abakulembeze baggala bamazzi babasalira amagezi mu bwangu ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Naye ndowooza bwe kiba nga ddaamu ze zeetaagisa batusimira eddaamu. Singa basobola otuwaawo kabbowa okiraba ne tuba nga tusenera kumpi. Kitegerekese nga disitulikiti y'e Ssembabule bwefuna ssente ntono ennyo ez'okubunyisa amazzi amayonjo ng'omwaka oguwedde bafuna akawumbi kamu ate omwaka guno nefuna obukadde 420 ezitasobola kubaako kye zikola ku kizibu ky'amazzi mu disitulikiti.